Okay. People that love mele nganda, people that love mele ya supu, batumideko. Wabula ate MC Ranks Venom angambye kwali alitisasi yanke MC abedanga ko muganda wange nkutumira ko, and every other person abeda ko batasholik zeva babeda ko. I'm told yesterday was Melissa's birthday. I don't know how this skipped my mind. That's my first daughter, oyo mwana gwenjagalanga wenjagala baganda banga. I love you so much, Melissa, and if at all this news is true, I don't know what to say. I'm sorry, darling. I love you so much. Sija kubijubisa kati. I want to be sure nganchiwulide from you, but if at all it was your birthday, happy birthday my love. You know I love you so much. Twagudeko ku mukulu Ssendi ayongere okubanga atunyonnyola ku nsonga z'omukulu Alex Ndawulo boku bantu abakulu mu industry chiche bamumanyiko chicha mujjukirako ng'omuntu era ye waba tunulide Alex Ndawulo yamutwaliranga mu kalibachi. Was he that good as we expect, oba just biriawo yayina kyamuloleza? Tugambye this man was actually extremely good. Ne wankwadde nti abantu bano mulembe gwabwe temwali munnyo kajubinga wolaba kati nti wosanga Diana wango wowuliro yagala kumulya buli ngero gamba akamwekube katatu wabula ebyedda ndowooza byabeeranga mu slow motion nempoze endala nnyingi nnyo. Omukulu Ssendi ayogeddeko ku nsonga z'omukulu Alex Ndawulo. Rest in peace soldier, and we wish you a very good rest. Bamalayika bakwanirize mirembe. Katulabe ku mbozi ey'omukulu Ssendi ngayogera ku mukulu Alex Ndawulo y'omu ku ba media celebrities abasooka. Omanyi edda abantu abaali nga bakola ku radio nga zi Radio Uganda, UTV, olwokuba nti bye byaliwo byokka tewali radio nyingi, tebaabanga ba celebrity. Abo bagayi b'Oganda Basaalongo John, ba Charles Byekwaso, ba ni Mike Makamazibu ku UTV nga tebabeera ba celebrity. Nti ng'olwaleero bw'osanga nti osanga omuntu nga Diana Nabatanzi nga celebrity, osanga Florence Nampijja nga celebrity. Kati Alex Ndawulo yali DJ mulungi nnyo mu club ez'enjawulo, ate yabeerako mu America n'asobola okuyiga omuziki gw'ekizungu. So ng'ate mwana waffe waawano kati ng'amanyi bulungi nnyo omuziki abantu gwe baagala. Naye n'afuna omulimu ku Sanyu FM, I think around 1993. Sanyu FM negenda efuna obuzibu, baafunamu obutakkaanya wakati w'abakozi ne management. Ndowooza abakozi bonna ne bayiika, baba bakayiika, Capital n'etandika. Yali okuba yali ayogera bulungi nnyo Oluzungu, n'afiitinga mu katiba ka Capital nga radio abakozi be yali ayagala, ate n'abeera nti n'ekintu kyeyakubanga kyabanga very captivating, ng'amanyi okukwata abantu. Kye yalina yali anywa, era olumu ng'abeera n'omuzinga gwe ogwa Uganda walagi bw'ati. Kaakati nga olw'okuba abanywa nga tayogerayogera nnyo, kwegamba kati ate abawagizi ne ba ending up nga bakyagala. Naye unfortunately omwenge ndowooza gwamusinzaamu ku maanyi, later on n'afiirwa omulimu gwe. Ekintu kya Capital bwe yamuta, I think tekyamuyisa bulungi, kiteekwa okuba nga kyamukosaamu. Naye si yasoose, abantu bangi mbamanyi. Ekyamazima omanyi yensonga lwaki olumu nze saagala bintu byakusudiyo ebyo. Alex Ndawulo was big. Kati nze kamwa kwogera nze gamba nti bw'oyogera Alex Ndawulo sisobola kusembera. Bw'oyogera Alex Ndawulo nze kati kino kamwa kwogera nze gamba nze sisobola kusembera. That is how big he was. Era olumu kyova olaba nze ngaana abantu abagamba oli wakabi. Waliyo abakabi abasinga. Omuntu gwe nsobola okugerageranya ku Alex Ndawulo bamuyita Sematimba Peter.
otegera bulungi eyo ye level Alex kwe yali and oyo bakola bonna ku capital for quite a very long time. So Okay, Honorable Peter Sematimba. Hey, ndoza mulide abantu abamanyi abantu. We are so glad okubanga tufunyeko award okuva omukulu Ssendi nga yongere okubanga tatu nnyonnyola akubisinga ko ku mugenzi era nga tumusabira mukama omwoyo gwa gumuze kisa. Ambajjukiza okuba nti ateyolese ekitone abantu